tugende maaso. Tugende ku story ya Pastor Bujingo. Pastor Bujingo yabadde. So Pastor Bujingo yali mu lunch hour ngayimba mutima gunuma guyayana gwagala abaana bange mutima gunuma guyayana gwagala abaana bange ayi Yesu abaana bonna gye bali bagende balabe ku taata omutima gumuluma taata Amusonyiwe ebigambo ebyayitira naye muntu asobya bannanga abaana gye muli omwana ow'obulenzi omusika bannange mugende mulabe ku taata Isaac taata yasemba okulaba omwana oyo nga myaka 3 abafe omwana kati avuga emyaka 9 tegeze banga dene kati jirina 10 webale myaka 7 bweddu taata talaba mwana talaba musikawe kwa taata bwatunula ebbali n'ebbali ali yeka abaana abamwetooloola webale wadde bali bamukozanga abeera ne maama waabwe banyumya ng'emboozi taata n'abaana taata wakati mu kuba nti azadde abaana bawala Mukama Katonda amubulesinze n'omwana omulenzi ate nga ye muggalanda Isaac omusika ye muyina omuntu okulya sekukulu n'akwata esooka ey'okubiri paka musanvu nga talina baana be taata yagonze taata yafukamidde omutima gumuluma nalabyeko maama alina abaana nagamaze abaana bange bali China maama abaana yabatwala wa kyongoyo nagamba ndi maama w'aba engineer onosalo bwe kaseera abeera n'abakazi baŋŋambo ye waŋŋambo ye buli kaseera abeera n'abakazi baŋŋambo atula mu sawa bina baŋŋambye weka sawa ngo talina amagezi baŋŋambye n'omuntu ali mu baŋŋambye omusajja bamugamba omusajja n'abiza wano n'abiza ayina anawangaza obufuzi ayogera n'abiza wano n'abiza saalongolekeraawo ne batabula abantu abo bw'abiza wano senga tudde mu ngazzeemu tugende mu maaso so omutima gw'abaana guluma Pastor Bujingo ganje obadde otugamba bali China abaana bali China basoma engineering era mama bamusomedde China n'agamba ndi maama w'aba engineer and I'm proud mother mama w'abayinginiya nagamba baali balowooza abaana tebasome baali balowooza tebasomere mu masomero ga Bay naye abaana bali China abaana bali bulungi abaana batambula mawanga kuba ntuula n'abaana bange ne tunyumya maama n'abaana essanyu lyange baana bange si kyalina kye ndowoozaako okuggyako abaana bange era bwe nfukamira neebaza Mukama Katonda eyambulesinga n'abaana be bantawakaza omutima be bandeetera okufiiringa that calmness kakati ne yeesonyiwa ebyabalenzi yeesonyiwa ebyabasajja kyokka ku side eya taata omutima gumulumira abaana omutima gumulumira abaana yali agambye nti alina gwazadde ow'omukyalo maama yatuusa ate n'amwerabira kuba yagambye omwana ow'obulenzi ninoomu gw'omusaayi guveeko Lujaiden lwagambye aluzaale azaala bakulu nga bumbuzi ani kati ye bumbuzi kati tetwagala bumbuzi ani Jaiden bumbuzi omunaleeta koodi eyo all and all kyenjagala okugamba nti Teddy yasooka n'asika nnyo omugo n'asika omugo omwami mwagala alaala sijja kukkiriza naye all and all bw'olaba ky'osika tekijja ng'okita kati gundi Teddy we yamala okwezuula n'abala nti naye katandika ekyange mbere n'abaana bange awo mu lugendo olwo yafunira Pastor Kayanja ne Mama Jessica babanga bamuyambako jukira wali bo basone baga ono wabatawerera baana tujja bawerera kuba nina information nti Isaac yekka gwawerera Pastor Bujingo bana abasigadde tabayina ko Pastor Bujingo Isaac amuwerera according to the information tuteke ko ani Siraji Rubambo yampa the information tutekeko kambo ono yamuwerera omwana yamuwerera bulungi that's nice naye omusango gwo gukyaliyo mu kooti buno nene divorce naitamu tosobola zencha kwagala kyagala divorce twagenda gwe wasalawo nongoba netugenda kuwolota tulayira kati byonna byonna ebyali awo kuba ono tannajjako nampita kweri era abakazi Teddy yagamba timu no divorce kati olaba big boss oyo golina bwe mukola ne mubeera naye ne mutuuka nga mukoze emikolo bukimu kikoze mpita kweri nayagala okwekyanga gwe n'omugambo waayi
nalayira bye nalayira kyabitanga nze ndi mu bulungi ne mu bubi gwaba katuufu lwakuba kati koodi za wano ku lwobuli bigira naye ngono ye mukyalo omutuufu ye mukyalo ali mu mateeka naye munnange amateeka ga wano ku bufumbo galagayamu I don't know why. Galagaya nnyo because singa nedda kye ŋŋamba singa nga mu bazungu singa Pastor Bujingo bamusiba mu bazungu omusajja n'oyenda mu bufumbo omukazi n'ateekayo omusango bakusiba ne gwoyenzeeko eryo teeka ly'omu Amerika bakusiba ne gwoyenze naye ne bamusiba nina ekyana ekyakoze statement kyagambye yabadde ani waliwo kyagundi gye tulina ku Megatron yabadde Pacho Pacho yakoze statement n'agamba nti kasola Pastor Bujingo ng'avuddeyo ng'ayogera katuuti ng'ajjukidde abaana be omanya balinawo olutalo n'ani awo omutima nga gumulumira abaana twika alabika gyakozesa okukakanya ono kuba ye kyalina amulaga nti oyo gayi okitegedde era kasita omulaba ng'azze ku kitundu naye Pacho naye tetumujja kaadi atakwagala bwawerekera kubanja Pacho w'omugira kaadi atakwagala bwawerekera kubanja bwenva wano oba Namukasa ava ku Megatron nanjogerako ebigambo babitwala ebbanga lyemmaze naye ganja wonjogerako ebigambo nabaganja yayogedetwalibwa kati oli yakola naye emyaka ng'etaano kuba ndaba oli ennyumya gyanyumya bannange pasa ngaba bane pasa omukazi oyo nga tannajja banaye nga tedde yaliwo nga pasa tannafuna mukazi oyo bano omusajja nga atwisa bulungi leero omusaala gujja ku makya olweggulo n'akusanga naga kakati bano wonna obusungu bwe bayina mbu Makula we yajja wano ebintu ne bikyuka omusaala abadde bagufunira mu mwezi ng'ofuna omusaala ga 28 nga mmala emyezi 3 temufunye by the way bonabola abaali bakozeeyo babakola kababa ne bajjeeno naffe bayite batusasula eri ewakadde emboozi zaabwe zifaanagana ekyo byayogera biini byayogera ati bonna bakolangayo ate ekyo kyako biini kyali kidomestic waka yali domestic waka yali houseboy n'ogwa houseboy bwakere bwe baleeta ekyennyanja ng'ebikalakapa tebivuddeko biini jako ebipapapapa genda ogolole emperese engatto zange sole zonna otandika otambula remember twali tukyakola ku baba I used to work with Bean ngono tannajja Namukasa kati tukola ne Bean anyumiza emboozi ene mabega kati wanyumiza emboozi nemugana emboozi ezo tuzikolamu episode ne tuziteekayo kati era nga shezo twaziteekangayo saawa 10 kati time yatuuka ne ndaba nga ayingidde ng'atabuse era wankubira essimu nemugamba Bean ono nedda kimala kati ngamba alekeraawo awe natabukira ne Bean ng'ayogedde ebigambo Bean n'atandika otwogera Pastor Bujingo yatuwadde ssente tulekere okukola story owulira abantu ne banyiga jukira abantu baali kusaidia abantu ne banyiga kyano ne bagisira kyano n'ezirwa kati n'agenda waba bizonto n'atandika obbakubira eyo aye sente ne zibatabula ne Pacho bonna abakuba Pastor Bujingo sente zibatabula babongote Pastor basabire Pastor ine sala gye yasaba natya kweli story gye nakola eyo omukazi yafiira mu kyaki mbu bonna abesimbye mu story eyo bafe natya naye wali ogitaddemu amaanyi naye kasanawulire sala ne ŋŋamba nali sirabangako nga mukeera nga moza ali kusiira twakuba sitole naye kasa era omuntu ayagala okumpa omulimu gw'essaawa ebbiri tagumpa yankubira ekiro obuddewo naawe tomanyi bitambula tugenda mukyalo eyafudde anti omulamu yali neiba nga tuguze emmere naye gwe kasisa omusumba yagamba omuwala aganidde mu bintu ebyo simanya ki bafe emirambo tagiva mu njuza natya nasiba wiiki namba ng'osibira musu nga nkutula njegere ndeka neno Pastor Bujingo omweyimbamu nina benda baba mweyimbyemu kati kankubulira ebigambo bino kati tolumbanga muweereza wa Katonda buli wolumba omuweereza wa Katonda oba olumba Katonda Bini yamutwala bwe Pastor Bujingo omuweereza wa Katonda Bini yawanganguka babizonto batabuka misinge babizonto batabuka kyano bajibba pachi asibanga
Waliwo n'ekivubuka ekirala Pacho asibanviriza papo tugende maaso asibanviriza papo muveeko buli kise yeeyimba mu pasita Bujingo abongoota Pacho ayina facts eri yakolerayo pasita Bujingo nsaba Mukama abo bonna ate nze banyumiza n'okunyumiza abo bonna Pacho bali beegwanyisa pasita Bujingo lwakuba mami Makula n'abasinga ensumuka nze ndi tiimu Suzan Makula nze ndi tiimu Suzan Makula tiimu pasita Bujingo otandise kwogera byabwewusa oyogera byakisi mami pasita Bujingo how are you daddy how are you bwaba mwana omumisinga osobola kumpita nondabamu ng'abaana bo ndi mulekwa I don't have mother died yes mother died oba weeranye nnyoko mama wange yafa ate nimbi nedda nzaale banzaale omukyala ali eri ali proud yonna gyali Mukama Katonda omwegaana mutoyina nkugambye nze ndi mulekwa pasita Bujingo oba onoonya mwana gozaala wendi osobola okunzaala ate nebba wange ali bweru n'otuzaala babiri pasita Bujingo nina n'omusajja wange ali bweru osobola otuzaala babiri n'ofuna omwana omulenzi n'omwana omuwala ono kyatamanyi ye Suzan Makula ali ku kimu kasa weegwanyiza omusajja we gwamanya jjodde oyogera nze njagala ogambye oyagala awubeere nze ngambye pasita Bujingo ulira nze njagala pasita Bujingo nina naye pasita Bujingo wama bw'owulira ng'omisinga abaana bo yagenda ku interpreting ati kwagala twesembereza kutabula wama pasita Bujingo bw'oba onoonya okufiringa wulira pasita Bujingo wama bw'owulira ng'omisinga abaana bo nze wendi bw'oba oyagala mwana wa bulenzi nkuleetera omulenzi omwami wange kabeereko ne bali abalala omukaaga tuli 7 asigaze omukaaga pasita Bujingo fewaffe tuli 7 taata wange basigazaako omukaaga nze omu nempaŋŋamuka afiirwaki audhu billahi minashaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu nze Hajji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Hajji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. kanzijokezaawo ayina we yayimbira oyagala ndeete kagonda love oyagala repair oyagala caretaker baby ojabifuna kozesa lusingo kankozese laavu nengera ebyo mu maaso baby nga birungi ebikazi bwe byali biyimba ate byonna mundi muzaalira abalongo bona kino ekyamabina amanene ekyesiruwaza abaana bali b'amaanyi bali b'amaanyi ate nga n'abasajja bw'otunuulira abasajja abo okuba kano kaabasukulumako kana akagira tikitiki akagira olugulu mayinja bosi bali mayinja misa kijofule lutaya n'ajaluuna so leero lunaku lwa stasha mayanja bagenda bamuwagira ngenda mpulirako akayimba alitwala ndi muzaali nze nkyasasula ebivulu naawe amazima temugenda yingira bano bayekwata tebakola bagenda mu bivuleyo tebasasula balunywa anti luli mwayogera ebigambo ziva zigenda mu bivuleyo bano nga bafuna mmeza babateeka ku mmeza ate batuula mu maaso ne boogera balunywa yabagamba nti balina ebigambo bingi ate nga tebasasudde ate ne mumala ne mwogera ebigambo kati abaagala tufune solotape tumuteeke ku mimwa temugenda anti yogera ng'osasudde sasula 10 so today we are celebrating Stasha Mayanja mugende mumuwagire agenda abeera wali ku Serena Hotel yes tumalirize pastor oba tumuveeko tugende wala tumuvaako tugenze wakyaliwo obumulumulu muliwo obumulumulu but my submission is abaana muve mu ntalo z'abazadde
mugende mulabe taata wammwe atugenda taata abataata nino omusajja yakoze interview n'awa information nti omwana omukulu yagenda mu ddwaliro nga pasa bakamukuba amasasi n'amugoba ne bamugoba mu ddwaliro ayushuwa katogenda bigatagatta ebyaddala yabyogedde so n'ekirala wabula amagezi agange gakomyawo ate anti kati kyonabadde ŋŋambye neggaja nga bikaluba naye nga muzadde asigala muzadde anti waliwo omuzadde twalina ono namukasa yene n'akola statement egamba nti omwana yenna kasonyigiriza maama we taata newaba abadde akwagala enyanyi ekirumya maama kirumizaamu n'omwana kyebatamanyi nti Katonda bwe yali atonda omukwano gwa maama n'omwana yagutondanga omukwano gy'emyezi giri omwenda omukazi gy'abeera n'omwana mu lubuto ng'afiidinga ku ye latbon y'omusajja kasitaagira pututu apowa n'abalala babanga naye ng'omanye emyezi omwenda omukazi gy'ayitamu kyokola abaana tubeera bondi byamaanyi n'abaana oba oyagala ogezeeko okulevulinga omukwano gwa maama gwe nga taata bakolerera kikolerere ebintu byokola gwe nga taata nebigenda okuleetera bano abaana bo okufiirira okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo okwagala abaana bo naye buli woweesuulirayo gwa naggamba ate n'otandika n'okweyisa ng'anyigiriza maama waabwe bano abaana baba bakulu balaba waliwo nakyolavwe yebasika automatically baba bajja kukuwalana era emirembe giba gijja kuggwaako nemwe temulaba nti abaana balabe ku taata waabwe tebamulaba babaleke ekirungi pasa Bujingo yafuna ki kirungi n'abaana bakulu goyogerera otya omuntu omukulu azaala ebbumbuzi Jaden bw'aba yagambye omuzaala naye nze ayina babiri namukasa ayagala bamuzaale ne Jaden olaba abaana babiri waliwo n'ensobi pasita azaalireko ne mukoddomi we waliwo ensobi gye nalabye pasita akola pasita ayina omusajja gw'alumba era pasita eyo akola nsobi mu kulumba omusajja alwakuba oli mu yayi tayogera mukakamu mukakamu gwe wasulawo obuvunaanyizibwa bwo nga taata ye n'abutwala abaana nga bakyasoma abaana bakyetaaga okulya gwe n'ovaayo n'olumiriza nti abaana olwedde nabazimbira bw'oba wabawa omuzimbo fine gwali buvunaanyizibwabo saawa zino obadde oyagala balye bbulooka oba tushoni basomere ku bbulooka mwe basula kyekiyinza okuleetera okukyawa abaana b'obwotyo ate kirungi eyasooka obbakyawa naye baŋŋamba mbu waliwo n'abakazi ne balemesa abasajja okwagala abaana baabwe gyebiri naye nga mu mbeera eno naye point eri nkisigalako kasolo ya pasita Bujingo mbu ngazze ku kituuti wabaawo ebitakwatagana eno raba nnono okumanya point eyo ntuufu mutuufu bw'ogiyingiramu dipu nabira ddala nga kituufu kyogamba ewaka waliwo obutali kisoboka nabayo kambuuze kyabadde kyetaagisa okugenda katuuti okuleekaanirako nedda yabadde ayimba mwoyo n'amulinya gunnumira abaana bange kiri kyoleese baba bafunyemu obutakkaanya noono kati ali karenti aba ayagala omulaga nti wadde wooli naye nze nina wensobola okuddukira nga biganye omanyi abaana naye gwe family nefula omukalukalu atajja busera nembanoonya nange nembatuuza yes noonya abaana ate advantage gy'alina waliwo taata nga talabirirangako okuva lwe yazaala nono naye yalabirira yes kati yalina advantage pasa Bujingo is a good dad yes is a good dad okusuwa nti abaana abo initially nga tebannafuna butakkaanya yabayisanga bulungi kakitegeeza omukwano gwaliwo abaana just lwakuba engeri obufumbo gye bwaggwamu tebaateekateeka baana omanyi mulimu family ezimu nga bazadde bagenda kwawukana ne bateekateeka abaana bagamba twawukanye naye tekitegeeza nti bateekateeka abaana family ezimu bateekateeka nga taata tukoze nga omukulu kale lwakuba pasita yatyoboola mwalimu okutyoboola naye kati nze olaba nze senga kale yatwoboolera ku ssimu ebyo bigambo n'akubira maama n'abimugamba n'amuvumavumbira nga naye si yonna n'oba ng'otadde maama w'abaana n'omulangira endwadde ezo nze sengana ne pasita Bujingo kati nga ntuuse ekiseera ng'ono anti yamuyitanga ayina namamonde nga namamonde wange mukooye nga mpulira ntami mulekawo mu kifaananyi ky'abantu eno okutulaba nti tuli ffenna kumbe nga tetukolagana naye nga wano mu bantu tubalaga nti tuli ffenna remember
Pastor Bujingo yo mulaba senga akyali ne Teddy senga amanyi gayina gakyali mangi era ofumbo bungi obw'abantu obalaba eno wano mu public kwata ku ngalo naye badda mu nyumba ntudde w'abaana gyali kati mu bufumbo obusinga abakazi gye bali naye nga beekoowadda naye nga balina that respect gye baagala public esigaze mu maaso gaabwe nga balina n'abaana baffe obufumbo okugumiikirizigana side y'ababiri abo bali public figure ate mu nsonga za myoyo kakati ekyasinga okushokinga ennyo public yendisivinga gye receiving message ya gundi badenda bali kusimu yendisivinga gye ba receiving message ya Pastor Bujingo banji be bali banja bali babalabirako okuvira ddala mu kanisa n'abantu abalala nga kapo eryowe emyoyo kati omusajja bw'oyimirira katuuti n'okanyuga ebigambo nga ne Mose taswabikanyugira muntu gwayagala oba gwe yali ayagadde ku namamonde n'omulangira fistula naye nze senga nali Pastor Bujingo anti sente mbanziina mukyala wange nsigala mbadaliza abantu balaga nti tuli bumu nandidaliza eno abakazi bange abalala Makula n'abeerayo ng'ali bulungi mukyala wange simujja mu kontulo yagibeeramu kiriwo kati era kiringa kyakudalira bw'okimanyi sawa zino bampe nedda yagenda abantu babeerayo eri ku gundi yagenda ewaabwe okugenda ewammwe tekitegeeza yakyala obufumbo naye yagenda mu kyaki naye nze kyensobola okwogera abasajja n'abakyala tuyige okwegumiikirizigana teri muntu gw'ogenda sanga ng'ali perfect be it na relationship oba bufumbo tuyige okugumiikiriziganya bw'olaba nga Namukasa ayinamu ensobiizi tokyawa Namukasa ogende ewalala ojja kuleka Namukasa abadde n'ebitaano ate otuuka oli ng'ayina bina abafumbo n'abaagalana tuyige okwegumiikiriziganya nze sigala kukkiriza mukazi wa mumwa banna mbadde neerabidde ye banna music ngaleekanye bulala okuva bada twatandise nga sinawanako daddy hi baby how are you I love you namwe muwaneeko kuba nsaali mulava omwomo nayese bajagadde era ku nsonga eyo yennyini eyange tugenzeeko ewa Zari Hassan Idi yagiriridde mu Uganda n'agamba ebigambo bino ati bino bye biruma ba single ladies banakyeyombekedde ba single mother of four ndi mukyala mufumbo nina abaana ndi mukyala mufumbo yakazemu emirundi mingi kitegeeza ki obufumbo buyise mu nnyo nti buli maka gubamu ani atali mu bufumbo atayagala yatabuli ow'omukisa nedda ku saidi yaffe ey'abakyala mukitwala nga nsonga kiba kinene by the way because bantu bangi baagala obufumbo ne bugaana nga tebannabufuna era n'ekirala abantu bangi baagala abasajja ne bababula abategeerekeka kati nga bulaba omusajja owange okiraba n'ebibuzo bingi bengenda obbuuza naye tojja kunyiiga neŋŋamba katukuleke omwami wange ekyobufumbo kati kansooke mbabulira ebigambo bino abali ku radio 4 ensunsuzi ndi mukyala mufumbo omusajja omaye bikola obufumbo gwe omusajja wange yampo godali mudalizadaliza muri mukwedaliza omusajja wange omanyi oti omusajja yakuwawa bagambe buli wanaberanga nabera nawe omusajja mukwano byali bya family mwedalizadaliza okuwowa mikwano gyo wali kuliko okubaako abajulizi ani agambye nti muli mikwano gyange nedisi tabamanyi ani bagambye nti muli mikwano gyange ate tugambye ko tuli mikwano gyo mikwano gyo kyegikakasa ale mikwano gyo ani girina emikwano gyange ne family yange n'omwami wange abafamily yebo namba manyi senga babingamba ono saba yali mbufumbo lyo musajja tabirimu hamwe kayaye jeni asibye n'ennika bannange kasi yakikaka kojja wasuza otya kojja Kimbo wa Namukasa wano mugamba ali live Namukasa anti sikozesezza simu yange nkubisizza kali akatini kootera okunteerako amafuta ate nga tukwata yes oli ku live ku radio 4 weekend palapasa embeera Namukasa ninawo Moze ne Ganja Fahad bwe tukola so nembanyumiza ebyabadde ku mazaalibwa abantu wano bonna mu studio bagala kuyimbira happy birthday kojja Kimbo wa at 40
Happy birthday dear Kojja. Happy birthday dear Kojja. Happy birthday to you. Happy birthday To you. Happy birthday Dear Chimbowa. Webale omutima omulungi. Omutima mulungi. Webale omutima omulungi. Kwagala nnyo. Nyonyo. Kwagala nnyo. Nyonyo. Happy birthday Kojja Chimbowa. Tukwagala nnyo Kojja Chimbowa. Webale. Yes, mwebale nnyo mwebalire ddala bali ku Radio 4. Kojja Chimbowa at 40. Yes. Ensi yonna yayogedde obwama. Kye baalabye tekirabikwangako mu ggwanga wano. Ati ffe ng'abantu. Yes. Ebintu ebiseera ebisinga obungi era abantu bonna kyekola nti no tubakubiriza ne tubagamba nti ennaku zino gwekola sente osirike. Okirage. N'ate Kojja kitukuwagaza sente oziraga. Nogira mu nnyonyi. Bulungi nnyo kubanga abantu bonna tubeera munko n'ogamba muno kati kino kola sente yo osirike ate era nina okubeera nti no mwenga mmwe nange kenyini njagala basindikirayo kakeeki. Okirabye. Akojja programu eno so ya leero ya Kojja Chimbowa edition. Kojja Chimbowa at 40 edition. Yes. Kuba Kojja oli kyakulabirako eri abantu Katonda bawadde ku ssente. Aye noyagaliza abalala. Ombaka yagamba ssente bwazikuwa zirabike zirage zeteeke. Nebale kujjanjirira. Kujjanjirira. Gwe myaka 4 obanga otunula bw'otyo. Mwana gwe. Ayaka. Bonna. Ayaka nga sitima. Yonna tomwana bati no ndi musajja mukulu nkuba jimu nga n'abavubuka bonna bapooye ne bakola bati bonna batuyanye bagudde wali naye nga nze Lango opika. Okirabye Kojja. So Namukasa n'abawuliriza mwenna aba Radio 4 njagala kubasindikirawo kakeeke. Yes. Attack. So kati nkimukole enteekateeka yonna muŋŋambe kati essaawa zino nga temunava mu studio kakeeke kajje. Enamba ngisome Kojja. Tewali buzibu. Some enamba. 0703 Soko kwatemu katono anti omanye ebyange. Kojja oyina obudde. 703 0703 78 703 78 Namukasa wanji Kojja. akwata mu eddakiika emu yokka Obudde tubulina 0. tulina tuli kumpewo. Yes. Nange ate kati nteze. Okirabye. Kojja ayagala kayimba ki? 703 0703 78 78 02 02 19. 19. Ye. Mwagala okunjagala banna. Tukwagala nnyo Kojja Chimbowa. Ebiseera ebisinga ekyagaza omuntu mbeera ze. Omuntu atayinaako nzibu yonna. Omuntu abeerawo ku ludda olw'abantu. Awo Kojja. Ayagaliza abantu. Keeke yiyese. Katugikebere ate ani ankubira nga tuli kumpewo. Twagala keeki ya Kojja ate omwavu akuba. Kojja. Tulinde akameseji okalabye. Keeki ya oba tumutereyo akayimba. Leeta nze nkebere ate ani akubanga tukola. Tusooke tukole bannange. So Kojja Chimbowa ekintu akitereezezza. Sooka osome keeki y'abawuliriza. Katulabe. Buli musa Radio 4 agenda kulya ku keeki. Bannange abawuliriza Kojja Chimbowa atuwadde emitwalo 25. Abawuliriza mwenna keeki
mugenda gisanga ku radio 4 buli omu alyeko ka piece simu eyo gijeko bagenda kukubira nnyo kojja Kimbowa atuwadde emitwalo 25 abawuliriza ba radio 4 mugenda kubeera nga mwerira ku keeki ya kojja Kimbowa mujje mwerire ku banange akasimu kange kensomye kumpewo kasimu ka sente oba oyagala okumpa sente ziteekeko I do not pick calls nge number saji saving atweyongereyo naye nga happy birthday kojja Kimbowa tukwagala nnyo nnyini ddala kati tugendeko ew'omuyimbi Grace Kani tulina obudde obumala tugenda mbulango tugenda mbulango tuli ku nsonga munange Grace Kani twakola story twakagikola ekyandi na mati story gitwakola ali ku Gundi ku National Theatre ne wano ku radio n'omukubira n'ayomba ng'omugambye nti taddamu n'alaluka taddamu ne yeesulamu jjulu bw'okwesuula eddalu agufudde mulimu sebulugera bw'ati nga yeesuula eddalu bw'atamiira anti Namukasa yamukubira oluvannyuma lw'okukola effujjo Bobi Wine tojjukira kati n'amukubira muga wayi kyabadde kendeezaamu namuga akendeeza mu speed control kyeyakola n'amuwemula ono namuga nedda kisuse kimala Namukasa n'astickinga ku kigambo kye tuddamu okwesuulamu jjulume kati twabadde awo Gundi yamusayininga Thaddeus Katumba nina ekibuuzo Thaddeus weetaaga kuyamba ate oyambe mwenna mwetaaga kuyambibwa Thaddeus oyo bulungi kusoza akadongo kamu kyali kintabudde nti agenda mutegekawa kuba Thaddeus Katumba ne bw'aba kuba obulango bwe kasokoso kimanya kabonera kyakosibala kyeyali abaza nga agenda kuba Gundi bideya ku bideya ebikaali ne kaakati ebivulu bye biba byakadongo kamu era nalaba nga tebigatta wabula ekyajja mu birowoozo byange abasajja abo baba creative nnyo baba bagezigezi nnyo baagala okutandikawo ekintu ekipya ekibadde kitaliiwo jjukira nti Gerald Kiweewa agenza ggwako olw'emyaka nga ngamba oba ayagala kuzzaawo Gundi amuteeka mu foomu ya Gundi ya Gerald Kiweewa kulaba yettamiivu atambule era music agenda kutuukamu wano omutamiivu avuddewo omuzeewo omutamiivu ate kino kipya ate ye muwala kuba tetundafunayo mukasi mutamiivu nga Grace Kani Grace Kani omuntu amugambeko ebintu ebyo byakola ajja sigala akola ebintu ebyo kuba ekintu kyeyabadde akola yakasaba amuggyako omwana n'afukira ddala ekyeniina era talina gwaswalira ate nze ekirungi kyenjagala olwadde tunagera ku story ya Pastor Bujingo Makula akuzizza omwana n'empisa era omwana yali Gundi ono yali akola ebyekisiru oba yali amusindika ayitewo bagamba nsaba kuyitawo mwana kati ono ng'aleese tamiiro lyasindisa omwana agenda nakugwa bugwi simuteeketeeke naye kirungi nti omwana bamuteeseteese bulungi nze nategeera nti Thaddeus Katumba tasobola Grace naye maama management tagiruddemu wadde emyezi 3 gwe wali osuubira ki kati waddanga ne waddanga omutamiivu naye ani agambye mbu Thaddeus mutamiivu si mutamiivu naawe oyo omwami kati sirika yogera naye mmwe nga tuvudde mu kati mu bakozi ba radio waliwo atanya nze nywa omwenge goli mulokole zisinywa mwenge gonya muganda olaba era kali tekeebuliza nnyo tonto bino ebyo naye kambuuze naye mwe nga tuvudde mu by'omwenge omwana oyo balina omuntu eyamuloga ndi mulokole sikiririza mu bulogo naye omwana oyo alabika alina omuntu eyamuloga bannange kati gowa muloga anti ogira nedda sikulimba kiyitiridde tunadda mu kyeddogo bapasita bamukutteko ne bamusembeza lwaki tebaali fulu pasita naye eri mulemye abaana abo beetaaga nabo kennyini ne beddako si buli anywa omwenge nti yeekolanga Grace Kani bantu bangi nnyo banywa oyo omwana bambi yali yanteekako olutalo I don't know oba yali alowooza mulinako any beef naye kennyini kuba nze ne Grace Kani line mwe tuli like ziri tezikwatagana so yali ataddeko olutalo nengamba I just ignored her ekyana kyali kimanyira jjeni mbu bafaanagamu ne Grace Kani naye nga sigenda kubikkiriza nga kiwulikika bubi ekyo bafaanagamu ne Grace Kani nagamba nedda kati oba yakola kati ate namulabye ng'atamidde ng'agenze wa Madamu Full Figure ng'amwetondera byonna bye yamukola oba bw'atamiira alabika omwenge gwe gumuleetera depression kinuma omwana oyo okimanyi waliwo ye muntu yaŋŋamba nti mulimu abantu abanywa omwenge ne gukuleetera ennaku ne mbamu n'oli ng'ajjukira baafa
bwajjukira abamulepinga bwe babanga gye bali kati alabika bwanywa omwenge gumudepressinga waliwo nabadde ne Nalongo kino nagamba waliwo ekisajja ekijja ekiro ne kikwata abakazi kati kimala tokiyisaawo banne bagenda tusuwinga wokimalirayo bwoti bagenda tusuwinga siriiko kireke wallahi statement wajimalirayo bagenda tusuwinga nze njirabye defamation direct olina yayogedde ebigambo waliwo ogusajja neŋŋamba gujja gutya mb'ogusajja go gujja neŋŋamba ogusajja go guyinaayina Kampala yenna ekiro mb'ogusajja nemugamba gusajja kiguyina emikono ne mb'oba togulaba abakazi nga bayina ebisi mbw abakazi bafiiringa gufiiringe banna mb'owuliramu eryo jjinni anti mulitambula ekiro muterikubye ebisiraani woowe zibu kati moze ekyo kyabadde atwala agatte ku kiri kyobadde ogize sega mwenge jini byonna wamu naye nga ekinnoma omwana oyo mulungi moze kyayogerako ekya talenti abo abaana bwe bajja mu the new eagles ye cream ya talent yes that girl is talented ku side ey'abakazi kwaliko Bettina Namukasa kwaliko Shasha Brighton Grace Khan kwaliko abane Aida Mugo yajjiramu eyo regime Aida Mugo mwali yimba bulungi bali talent ani agira talent ezo yali gundi Daddy Geoffrey era bagenda ne bakola wali screening ne babalonda ne bafuna cream de la cream ne bakola the new eagles so music wabwe ne bamutambuza ne abaana abo ne bakola amanya era abakyatambudde mu kube golokofu bagezaako nga ne wankubadde sibe bali awo ab'amaanyi naye ng'obalaba bagezaako ne katono yatekinga route eno ey'okwesiwa amagengere era y'omulaba ng'ebintu byamutabukako butwa banne we bali naye waali okwatirwa ennaku naye nga yali abasinga ekitono waliwo ne yayimba ku mbaga yange bamuyita ku mukolo gwange bamuyita Jevan Luzinda bebo beba tajukira Grace Khan era bebeyidetingako mbu Grace Khan naloga mukyala wa Jevan Luzinda ebyo yatandikira ku Jevan Luzinda ye muli amwagalako amuleetera okubeera depressed mukwano buli no muyayo ne yanuma sente zange naye namuleetera okubeera buli muntu nedda buli muntu aliwa uno kwe gagamba mbu yasala kuli nsoma oma yakulubali raba nono wali kubanja nagenda mukolako show tumala okukola mugowayi anti ebyokuTV tebiyitira bwere nga naye akimanyi namusanga anywedde enjaga alina omuwala gwali naye mu ntebe n'omuwala anywedde enjaga ng'ali otategeera nga bonna bemmonkoola kati ate alabika yamuyigiriza okunywa ku njaga wabaaginywa Prince Oma yayigiriza ono kuba ye Prince Oma konko siwaginywa namusanga mbuka Jevan Luzinda kamugira nga akekolerako obusozi ne kampa microphone ku mimwa ne gizimbaga kana naye kati Jevan Luzinda bali beyagala kochi bombi anedda kikwatagana gundi Grace Khan si muwala mu yes muwala na ati obuzibu mbu naye oba Jevan ye ya disappointing omwana no mwana naye gebiragala la Jenny wants to be blamed no Jenny if I'm to ask you God forbid aba nedda kanso kengere bwenti abasajja bonna boyagaddeko bwe bakukyayi osigadde tutambula nedda olumizibwa then nomala n'omuvi kyeyayina okukola kati ate Grace Khan ati sinywa mwenge omutamivu kati I feel like it feels weird okulaba omukazi ng'anywa omwenge oba engeri gye nakulira mu famire ya Musumba nze bwe ndaba omukazi anywa omwenge ndaba omukazi feri I don't know right bagamba wogunya oyina kuwemula na kwegaala n'oweegaala bwoti ensujju zonna ne ziteekera I find it weird omukazi ng'anywa omwenge I don't know why let me tell you this kati oyo omwana Grace Khan senga biri byonna yabyerabira n'atambulira mu kkubo eggulukufu senga abasajja bameka baalina ng'abasajja kuba okalaba kayina figa kanyirira mulungi omanyi kati ntegedde ekyokukolera Grace Khan Grace Khan mukwano yonna Jodi me and you tetulinaawo olutalo omanyi Grace Khan yali yacreating olutalo mu bwongo bwe olutaliiyo next week tuyina women conference ku Fanero tugende osabeko tumuteeke maaso ga Katonda baba amuloga oba ki Katonda y'anaamanya kyemuyina okukola amutwala yenna amwambaze epinjabbu
bagita Punjabi bine biringa byovu ayinzo sitamira abasongo Punjabi muzungu tapa Ataka chiwamaro basitamira ne bawoza amwe mulali ndanivu ngama zo sitamira chandisa yonna naye banange nati mbabuli omukazi mumuleke nati tuwa magezi agasuse wa magineda gasuse kati tunanavaya ajali tumusule mukale wamaze chembade ngamba oba mutwala ku fenero mu mwambaze Punjabi tasitamira abasumba chimba idde wano omanyiro bya mbumbu Saturday na good week yo natujukwata tukikira bwetu ne tubabufe ku Saturday naye ganja tamanyi chipika nze singa nali yembade ngamba ganja Fahad Musilamu gemanya kasala to be ekintu tamanyi chipika abantu abiri bagala kafo ka mwana abasajja abakulu agalivuga komeri bagala kafo ka mwana abantu bali awo naye batuyambyeko chairman Nyanzi bamugobye mu bintu bino tugendeke wa Kaboggoza nedda twagala busobozi kati fo busobozi twabulaye mu ganja yagenga ina twagala Fadi simulala abantu be wamala wadi bo bakimanyi bakutegedde empapula zange nenziteeka nenzipresentinga bulungi nnyo kakatulinde ekiddako abantu bakwagadde abantu banja yangambe yatidde ekyabadde wali mbu abantu nga bangi nga namunju w'omuntu ng'ate ye muto abamba tunula ddoga mutulira bwali hani nagwe nalabye eyazze mu kifo kya Shamimu Malende good morning good afternoon mukwano wona ogenda va mu bulwadde mukwano ng'ekifo pado n'ate olwo omukazi eyamugzeeko ali serious n'okusinga abo kyokka twali tugenda mukuumira ekifo tavaako ssente naye mugumu naye aso Shamimu Mayanda naye alimba Malende kati omukazi yazze mukulu akulize ekifo kya kitwala olaba kyabadde alina okukola singa ssente yazireese singa yatuwalula ssente singa ebigambo bye twogera obimanyi gwe nabadde ndabakaawo ku social media nga bataddeyo nga bagamba ki akalulu ku bantu omanyi grounds bazirabira okwo ne ku social media oyitaayitayo naye ng'omulwadde kyakola abamwesimbyeko andi kati obusobola ogenda obbeera ono amwesimbyeko kwongera mu maanyi jjukira oli tali ku ground ate takoze ekyeraliikiriza weweesimba ku mulwadde embeera ye neeyongera okusereba abantu batandika okwekuba obwama oba olina byokola Shamimu Malende bwe batamuwa kaadi agenda kugwa bwe bamuwa kaadi ajja kulya naye alekeraawo omukono gwamu kati nze ekizibu kye nnina abagamba mu Shamimu Malende tebamwesimbako nina obuzibu naye Segirinya ali mulwadde gundi teyajjayo empapula najja n'agamba nti ajja nalukola teyagamba nti ajja okumwesimbako bateeka okumwesimba bajja bamwesimbeko kuba si yeka memba wa National Integration abali mu Kampala so Zahara Luyulika abadde speaker wa KCC webale era abavumirira omukazi ono obutajja mukola nsobi nze ate oyo omukyala bw'aba agaba enkalu me and her nange mbasimuta nze omuntu agaba enkalu laba nno omuntu gwe ngenda okuwagira nga simwagalako ssente wano ganja ndi naawe naye abasigadde nange omuntu gwe ngendo sina kyenkwagaza ate okumanya nze mu nkwenzirina olaba nti Rain mukwano gwange naye Alozias yateeka teweteeka nnyo ku pressure Rain tayina kadi Rain yeye kubadda mu tayina kati huyo atandise bivulu ganja Fadi gemanya Rain muleke nedda bannange enamba gye twalabye ekavule abantu bagenda kunyiiga abantu abali mu limelight baserebu bajjiba kazanyiikirizi mugenda kunyiigira bwe kyokka Tafubi yagenda kutunda mudaala gwe gw'amanda huyo n'omulimu yaguvaako omulimu yaguvaako mbwafuuse mbwe ali kugulaawo nze kasana laba Tafubi ng'atandise okwekubya bebe ayogera n'alowooza bino ebyokwogera binaamuyamba okirabye ye yagonzezza embeera ekyana kikapa kati kyamumanyidde anti yamugambye mpahaga esembayo ngenda mu parliament kyamugambye tolina gyola nedda kyamulabye kati imagine statement ennene eyo ku makyago bosi waffe wano Adam yamubuuza ebuuzo ngulabira ddala Rain asaana comedy tubadde nedda bannange moze tubeereko n'abaffe nedda okubuuza ku current affairs nga zabaddeyo najjo
bakulese leero nga tuyina kyomanyi yali abaali mbivulu kale asigale mu bivulu asigale mu bivulu birabireka abategeera nedda bambi omusajja oyo musajja wange temukuba nnyo nedda wetuba tukola tetugenda kukkiriza nti musajjawo katolu bwama omujjukira ne solida sebo katolu bwama n'obwakatolu bwama bwe nga sebo omuleetera ensonga ng'alina kyazima okitegeera ate kati olaba Namukasa ebya Uganda bino teweetaaga kumanya bingi eryo teeka wali weetaaga kumanya mbu UPDF kooti yakola kiki tukyagendera ddala maaso oli ku radio 4 enzuzuzi the weekend palapase rain babadde n'ekivulu tutandikire ku rain yennyini babadde n'ekivulu ku Theatre La Bonita bambi ekivulu kyajjudde the show yabadde y'amaanyi gwe kamba sese mujjukira luli bwe nabagamba nti Bettina Namukasa ye side chick wa Rain ne mugamba niba linda yali atulaze ku mukazi omukulu alina omukazi omukulu gwe yawasanga tuli mu covid laba no yamuwowa yesu omukazi yali mukulu omukazi ebifaananyi bino yesu omukazi nkuba kyeyo ngali myaka emeka akuliridde ali myaka mukulu nga bona wasasooka nti bwe mukulu oba myaka mukulu mumaze kaba kankoma nedda nti bagenda kutuuza bigambo nga tumaze okukola Namukasa sheeno tuganganya amawulire wiiki namba tugawa kale kiri bwekiti amegula ayinza okubanga Rain yatambulira ku nkola ya nabbi nabbi yatuga muwase ebikazi ebikulu kati Rain yafuna kikadde siya munafu kinamufiirako mu nju yawasa kikulu kumitembo namwe temujumusonyo nanti nange omukazi nali simwagala nga gwali kyoli tomwagala wali walwanyiza Rain aleka akameeza nga mugumu bada Rain mugumu yatulumya enjala tugenda kumujjako interview nedda bambi temukuba nnyo Rain mukwano gwange ajja kunyiigira ane kati ffe tuweereza abantu webuzibu bwe tuyina wallahi tugenda batwakabala bwetuka tugenze mbulanga nkubire Namukasa ng'anyiiga bunyiizi kiki kye twogedde wano aninze kiri kye mbadde ngamba kuba twasookedde mu bya bululu ye kennyini yeekuba tuzze mu ekikazi bwe kibanga kikulu yatambulira ku nkola omubaka mbu yakubiriza nnyo okugira okuganza ebikazi ebikadde ebyenjala byoyogerako teyagibalumye kati leka nkubuulire tugenda nze enjala wamma yali tennuma yali ekuluma twayita nokubikyoma nangamba wamma enjala yali tennuma enjala yali ekuluma twagenda kubanza oyo nze yamugulira ne soda kati Rain nga tumanyi oba agenda nga mugumu tutuuka eno gye batwali ku Afrikana atuula alaba enjala ono amaaso gamyuse kwe nalabira nti wamma enjala yali tennuma taleka nakameeza waka kyava yawasa omukazi omukulu ne be yali akozesa omwana baatuwa emmere ku Afrikana imaamu kyayune nagamba naye mulye emmere omwana we yekwata emmere ng'akankanirira mbadde nfa yamira ekifu ky'ennyama amaaso negakanuka okyali ku weekend palamasoikyeyongerayo mbadde nkyabagamba story ya kati yawasa omukazi mu covid omukazi ng'akuliridde yawasa bamuwasa nange yawasa naye atambulira ku nkola eri ku nkola ya nabbi erinamu kasente nabbi yagamba abasajja muwasa abakazi abakulu tekirina buzibu kasita abanga alinamu naye laba olutalo olwafuna ekikazi ekikulu amuwasaawo mu covid bw'amuwasa mu covid era alabika omukazi yateekamu kubanga Rain naye Rain mugumu alabika n'amahalo omukazi yagamwa namuganga aleeta gandeetere bw'aba yakikola obufumbo Rain omumanyi nze ndaba n'ebipande oba yabikubya amahale gaali ebipande byateeka alobiga bya social distance amahale gaali gakatambaala hanki ako yakagula akatambaala ako yakagula gwe munaye nga wasa oyo omukazi naye nawulirako mbu Batabuka kyo kyabatabuka musajja atalisa negwe Rain abeera mu nedda tweyongereyo abaana bamulalwa ababwa mpiso teyefumi tukyeyongerayo Rain tumuveeko kakati dindako Bettina Namukasa yali mu kintu mbombo naku zino yakwatamu ate ebyo nabiwulira okuva we bayimba kali akayimba mbunga Rain yakwatamu nakati akyakwatamu nakambuze Rain
Rain mu comedy no kuyimba golaba kikyasinga byonna bisobola n'okuyimba kalina eddoboozi ate ono omulala eyagire yali Maulana comedian tasobola kuyimba yale bwaba atunula bwatu olaba comedy mune bonna banyumira mu comedy bazanya bulungi munnange byebyo Bettina yafumbe wa Rain honorable to be togira bigambo kati nedda kati kubonna babiri benjogeddeko bonna bantu bange teri asobolako dafitungire naye era obwedda mbumbumbu ngisaako oba ngenda kutandika nga statement ngambe mbumbumbu zonna zikola omulundi gumu balina okugikuwandiikira wali kapo yaabwe ennungi kati ekikazi ekigadde yakizaalamu omwana ebyo sigenda byogera biri personal naye oba agenda okifuna kiri mu menopause nga kyayitako naye ng'ekiriwo Bettina the beautiful nemuseke wange Namukasa yafumbe wa Rain era busire queen nenda omuntu asadile wa Rain Rain kibala njagalayo Bettina yokka kimanyi ono muyimbi abaira n'akasente kati abeera ne bannange Bettina pozani yali yamusubiza emmotoka waliwo bana abatunda eddagala ly'ebinansi eyamusubiza emmotoka mukazi wattu emmotoka egule mmotoka abantu Hajji Kaboggoza ayina entobe egule emmotoka kitonsa bamukuba ebisiraani kitonsa naye yafuuka bulo nedda bamukuba ebisiraani abeddagala kati kimbo wayaliko nawana omusajja omwana ayogedde kojja Kimbo wawasuza otya wategedde otya jayo simba okubira omugagga ani alina minutes tukuba oluseke ku makya kuno simoyinako agula weewole omusaala gukyaluddewo katufe katukuba oluseke yakoze bamega ne bajogerako omugagga waffe copa nezebonga ziti banna ekigo diko ye wamulabi n'abasanyuka omanyi ddiko w'emikolo mbaga nayagadde ogamba oba omulekewo mpiti omukulu tubikolere wano kigwe yabadde asobola okusembeza emigo gy'abagolaawo ne beekukuutiriza bapasa gye bakola emirimu Makona yabadde ayagala kuwasizaawo mukazi w'oli oli gwe yali akutte oli gwe yaleepinga kati bali bumu batereera baddamu kati Makona constitution yaddamu ogikwatako naye olaba Makona constitution yakwata nze nemba omulamuzi Makona ne bamuleeta mu kooti mbu yakutte sikkiriza na kuwuliriza byamuwa siba musibe ezemba yizo obutakwata siba musibe mugenda kubalako Makona siba musibe gw'omulaba kakube vivi ate ako kakusimba nekakusibe ate ebinywa bye bikulu bannange ebinywa bye oba Makona yakolanga mu lufula tanogana bizigo omulabe okugulukwenta kukagisimba nakagongo yalefu kati gw'omunafu gwe nekakwatako gwejeni asooka nakwata enkono ogamba bugambi mpanisi obanga bano abeekalakaasi naye bannange muve ku musajja tuyite mu byabadde muyidi by the way Zari the boss lady ali mu Uganda tusooka tumala omugagga waffe tusooka tumala kituufu munnange kojja waffe Kimbowa temulina minutes ku simu nammwe mulimba wa Airtel gutoyina naawe ate eri kuli kujentaddeko eri abane tulina okubira omugagga kijja sima kuno ninako sente bana kojja Kimbo bana yako abantu ate agaba sente kamala ofuna wano ennamba nkomawo ku live like seriously abo abantu bwe batu betwetaaga waddala abantu bamusupporting eno mu abowe mulungi nino yali amutadde oba kati agenda birekerana babika baba apartment says yabitadde yabivuddemu omugagga waffe yabivuddemu katulabe mama dia customer ebadde ki kati lwaki togula airtime weewole ganja fadi naawe tugenda kuba mugagga luseke producer tuwa ku minutes the weekend falafase oli ku radio 4 and Suzi we are the big three gender Namukasa baby oli guy bannange okuva ndo twatandise mbadde sinawana ku mwami wange muwane tatuyina mbadde nerabidde ye banna music ngaleekanye bula okuva bado twatandise nga sinawana ko daddy hi baby how are you I love you
namwe muwaneko kuba muguwana wo nsali mulava obomo nese bajagadde era ku nsonga eyo yennyini eyange tugezeeko ewa Zari Hassan Idi yagiriridde mu Uganda n'agamba ebigambo bino ati bino bye biruma ba single ladies banakyeyombekedde ba single mother of four ndi mukyala mufumbo nina abaana ndi mukyala mufumbo yakazemu emirundi mingi kitegeeza ki obufumbo buyise munnyo nti buli maka gubamu ani atali mu bufumbo atayagala yatabuli ow'omukisa nedda ku saidi yaffe ey'abakyala mukitwala nga nsonga kiba kinene by the way because bantu bangi baagala obufumbo ne bugaana nga tebannabufuna era n'ekirala abantu bangi baagala abasajja ne bababula abategeerekeka kati nga bolaba omusajja owange okitaba n'ebibuzo bingi bengenda obbuuza naye ate ojja kunyiiga neŋŋamba katukuleke omwami wange ekyobufumbo kati kansooke mbabulire ebigambo bino abali ku radio 4 ensunsuzi ndi mukyala mufumbo omusajja omanyi bikola obufumbo gwe omusajja wange yampo godali mudalizadaliza muri mukwedaliza omusajja wange omanyi oti omusajja yakuwawa bagambe buli we nabeera nga nabeera nawe mukwano byali bya family mwedalizadaliza okuwoba mikwano gyo wali kuliko okubaako abajulizi ani agambye nti muli mikwano gyange nedisi tabamanyi ani abagambye nti muli mikwano gyange ate tugambeko tuli mikwano gyo mikwano gyo kyegikakasa omwali mikwano gyo ani girina emikwano gyange ne famire yange n'omwami wange abafamire ye bonna mbamanyi senga babiŋŋamba ono saba yali mu bufumbo oli omusajja tabiriimu hamwe ate kayaye jeni asibye n'emmika bannange emmika si yakikaka kojja wasuza otya kojja Kimbo wa Namukasa wano mugamba ali live Namukasa anti sikozesezza simu yange nkubisizza kali akatini kootera okunteerako amafuta ate nga tukwata yes oli ku live ku radio 4 weekend palapase mbeera Namukasa ninawo moze ne Ganja Fahad bwe tukola so nembanyumiza ebyabadde ku mazaalibwa abantu wano bonna mu studio bagala kuyimbira happy birthday kojja Kimbo wa at 40 happy birthday dear kojja happy birthday dear kojja happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Kimbo wa webale omutima omulungi omutima mulungi webale omutima omulungi kwagala nnyo nyonyo happy birthday kojja Kimbo wa tukwagala nnyo kojja Kimbo wa webale kojja Kimbo wa at 40 yes ensi yonna yayogedde obwama kyebalabye tekirabikwangako mu ggwanga wano fenga abantu yes ebintu ebiseera ebisinga obungi era abantu bonna bonna kyekola nti no tubakubiriza ne tubagamba nti ennaku zino kola sente osirike okirage n'ate kojja kitukuwagaza sente oziraga nogira mu nnyonyi bulungi nnyo kubanga abantu bonna tubeera muko n'ogamba muno kati kino kola sente yo osirike ate era era okubeera nti no mwenga mmwe nange kenyini njagala basindikirayo kakeeki okirabye akojja programu eno so ya leero ya kojja Kimbo edition kojja Kimbo wa at 40 edition yes kuba kojja oli kyakulabirako eri abantu Katonda bawadde ku sente aye noyagaliza abalala ombaka yagamba sente bwazikuwa zirabike zirage zeteeke nebale kujjanjirira gwe myaka ana n'obanga otunula mwana gwe ayaka bonna ayakanga sitima yonna tomwana batino ndi musajja mukulu nkuba jimu nga n'abavubuka bonna bafooye ne bakola bati bonna batuya ne bagudde wali naye nga nze lango opika okirabye kojja Namukasa n'abawuliriza mwenna aba radio 4 njagala kubasindikirawo kakeeke attack
so kati nkimukole nteekateeka yonna muŋŋambe kati saawa zino nga temunava mu studio nga keeke kajje. Ennamba ngisome kojja. Tewali buzibu. Some ennamba. 0703 soko kwatemu katono anti omanyi ebyange. Kojja olina obudde. 703 78 703 78 Namukasa wanji kojja akwata mu eddakiika emu yokka obudde tubulina 0 yes nange ate kati nteze okirabye kojja ayagala kayimba ki 703 78 02 19 ye tukwagala nnyo kojja Kimbowa ebiseera ebisinga ekyagaza omuntu mbeera ze omuntu atayinaako nziro yonna omuntu abeerawo ku ludda olw'abantu awo kojja ayagaliza abantu keeke yiyese katugikebere ate ani ankubira nga tuli ku mpewo twagala keeki ya kojja ate omwavu akuba kojja tulinde akameseji okalabye keeki ya oba tumutereyo akayimba leeta nze nkebere ate ani akubanga tukola so kojja Kimbowa ekintu akitereezezza sooka osome keeki y'abawuliriza katulabe mulimuza radio 4 agenda kulya ku keeki bannange abawuliriza kojja Kimbowa atuwadde emitwalo 25 abawuliriza mwenna keeki mugenda gisanga ku radio 4 buli omu alyeko ka piece simu eyo gigyeeko bagenda kukubira nnyo kojja Kimbowa atuwadde emitwalo 25 abawuliriza ba radio 4 mugenda kubeera nga mweriira ku keeki ya kojja Kimbowa mujje mwerire ku bannange akasimu kange kensomye ku mpewo kasimu ka ssente oba oyagala okumpa ssente ziteekeko I do not pick calls ng'ennamba sagisaving atweyongereyo naye nga happy birthday kojja Kimbowa tukwagala nnyo nnyini ddala kati tugendeko ew'omuyimbi Grace Kani tulina obudde obumala tugenda mbulango tetugenda mbulango tuli ku nsonga munange Grace Khan twakola story twakagikola ekyandi na matu story gye twakola ali ku Gundi ku National Theatre ne wano ku radio 4 n'ayomba ng'omugambye nti taddamu n'alaluka taddamu ne yeesulamu jjulu bw'okwesuula eddalu agufudde mulimu sebulugira bw'ati nga yeesuula eddalu bw'atamiira anti Namukasa yamukubira oluvannyuma lw'okukola effujjo Bobi Wine tojjukira kati n'amukubira muga wayi kyabadde namugamba akendeeza speed control kye yakola n'amuwemula ono namugamba nedda kisusse kimala Namukasa n'astickinga ku kigambo kye toddamu okwesuulamu jjulume kati twabadde awo Gundi yamusayininga Kadias Katumba nina ekibuuzo Kadias weetaaga kuyamba ate oyambe mwenna mwetaaga kuyambibwa Netadiasolo bulungi kusoza akadongo kamu kintabudde nti agenda mutegekawa kuba Tadias Katumba ne bwaba kubo bulango bwe kasokoso kimanya kabonera kyakosibala kye yali abaza nga agenda kuba Gundi bideya ku bideya ebikaali ne kaakati ebivulu bye biba byakadongo kamu era nalaba nga tebigatta wabula ekyajja mu birowoozo byange abasajja abo baba creative nnyo baba bagezigezi nnyo baagala okutandikawo ekintu ekipya ekibadde kitaliiwo jjukira nti Gerald Kiweewa agenza ggwako olw'emyaka nga ngamba oba ayagala kuzzaawo Gundi amuteeka mu foomu ya Gundi ya Gerald Kiweewa kulaba yettamiiro atambule era music agenda kutuuka mu kati wano omutamiivu avuddewo mbuzeewo omutamiivu ate kino kipya
ate ye muwala kubata tundafuna yo mukasi mutamivu nga Grace Khan you people nadda Grace Khan omutamu gambe ke ebintu obyakola ajja sigala akola ebintu ebyo kuba ekintu kyeyabadde akola yakasaba amuggyako omwana n'afukira ddala ekyenina era talina gwaswalira atenze ekirungi kyenjagala olwadde tunagera ku story ya Pastor Bujingo Makula akuzizza omwana n'empisa era omwana yali gundi ono yali akola ebyekisibu oba yali amusindika ayitewo bagamba nsaba kuyitawo mwana kati ono ng'aleesa Tamiro lyasindisa omwana agenda nakugwa bugwi simuteeketeeke naye kirungi nti omwana bamuteeseteese bulungi nze nategeera nti Thaddeus Katumba tasobola Grace naye mama management tagiruddemu wadde emyezi 3 gwe wali osuubira ki kati waddanga ne waddanga omutamivu naye ani agambye mbu Thaddeus mutamivu si mutamivu naawe oyo omwami kati sirika yogera naye mmwe nga tuvudde mu kati mu bakozi ba radio waliwo atanya nze nnywa omwenge goli mulokole zisinywa mwenge gonya muganda olaba era kali tekeebuliza nyo tonto bino ebyo ne kambuuze ne mwe nga tuvudde mu by'omwenge omwana oyo bayina omuntu eyamuloga ndi mulokole sikiririza mu bulogo naye omwana oyo alabika alina omuntu eyamuloga bannange kati go amuloga anti ogira nedda sikulimba kiyitiridde tunadda mu kyeddo kuba pasita bamukutteko ko ne bamusembeza lwaki tebaali fulu pasita naye limulemye abaana abo beetaaga nabo kennyini ne beddako si buli anywa omwenge nti yeekolanga Grace Khan bantu bangi nnyo banywa omwenge oyo mwana bambi yali yanteekako olutalo I don't know oba yali alowooza mulinako any beef naye kennyini kuba nze ne Grace Khan line mwe tuli like ziri tezikwatagana so yali antaddeko olutalo ningamba I just ignored her ekyanyeza ekyana kyali kimanyira jjeni mbu bafaanagamu ne Grace Khan naye nga asigenda kubikkiriza nga kiwulikika bubi ekyo bafaanagamu ne Grace Khan nagamba nedda kati oba yakola kati ate namulabye ng'atamidde ng'agenze wa Madam Full Figure ng'amwetondera byonna bye yamukola oba bw'atamirira kalabika omwenge gwe gumuleetera depression kinuma omwana oyo okimanyi waliwo ye muntu yaŋŋamba nti mulimu abantu abanywa omwenge ne gukuleetera ennaku ne mbamunooli ng'ajjukira baafa bw'ajjukira abaamuleepinga bwe baba nga gye bali kati alabika bw'anywa omwenge gumudepressinga waliwo nabadde ne Naalongo kino nagamba waliwo ekisajja ekijja ekiro ne kikwata abakazi kati kimala tokiyisaawo banne bagenda tusuwinga wokimalirayo bwoti bagenda tusuwinga siriiko kireke wallahi statement wajimadde bagenda tusuwinga nze njirabye defamation direct oli naye yayogedde ebigambo waliwo ogusajja neŋŋamba gujja gutya mbu ogusajja go gujja neŋŋamba ogusajja go guyinaayina Kampala yenna ekiro mb'ogusajja ne mugamba gusajja kiguyina emikono ne mb'oba togulaba abakazi nga bayina ebisi mbw abakazi bafiiringa gufiiringe banna mb'owuliramu eryo jjinni anti mulitambula ekiro muterikubye ebisiraani woowe zibu kati moze ekyo kyabadde atwala agatte ku kiri kyobadde ogize sega mwenge jjini byonna wamu naye nga ekinnuma omwana oyo bulungi muze kyayogerako ekya talenti abo abaana bwe bajja mu the new eagles ye cream ya talent yes that girl is talented ku side ey'abakazi kwaliko Bettina Namukasa kwaliko Shasha Brighton Grace Khan kwaliko abane Aida Mugo yajjiramu eyo regime Aida Mugo mwali yimba bulungi ani agira talent ezo yali gundi Daddy Geoffrey era bagenda ne bakola wali screening ne babalonda ne bafuna cream de la cream ne bakola the new eagles so music waabwe ne bamutambuza ne abaana abo ne bakola amanya era abakyatambudde mu kube golokofu bagezaako nga ne wankubadde sibe bali awo ab'amaanyi naye ng'obalaba bagezaako ne katono yatekinga route eno ey'okwesiwa amagengere era y'omulabanga ebintu byamutabukako butwa banne we bali naye waali omukwatibwa ennaku naye nga yali abasibe waliwo ne yayimba ku mbaga yange bamuyita ku mukolo gwange bamuyita Jevan Luzinda
bebo beba matu tajukira Grace Can era bebe datinga ko mbu Grace Can naloga muchala wa Giovanni Luzinda ebyo yatandikira ku Giovanni Luzinda ye muri amwagala ka amuletera okubera depressed mukwano buli no muyayo ne yanuma sente zange naye namuletera okubera buli muntu nedda buli mu itani no muyayo aliwa uno kwe gagamba mbu yasala kuli soma oma yakulubali raba nono wali kubanja nagenda mukolako show tumala okukola mugo why anti ebyo ku TV tebiyitira bwere nga naye akimanyi namusanga anywedde enjaga ino omwala gwali naye mu ntebe n'omwala anywedde enjaga ngali otategedde nga bonna bemmonkola kati atala bikono yamuyigiriza okunywa ku njaga wabaginywa Prince Oma yayigiriza ono kuba ye Prince Oma konko shuwaginywa namusanga Mboka Giovanni Luzinda kamugiranga akekolerako obusozi ne kamba microphone kumimwa ne gizimba gatanda naye kati Giovanni Luzinda bali beyagala kochi bombi anedda kikwatagana gundi Grace Can simuwalamu yes muwalamu na ati obuzibu mbu naye aba Giovanni ya disappointing omwana ono mwana naye ebiragala laba Jenny to be blamed no Jenny if I'm to ask you God forbid aba nedda kaso kengere bwenti abasajja bonna boyagaddeko bwe bakukyayi osigadde tutambula nedda olumizibwa then nomala n'omuvi kyeyayina okukola kati ate Grace Can sinywa mwenge omutamivu I feel like it feels weird okulaba omukazi ng'anywa omwenge oba engeri gye nakulira mu famire ya Amusumba nze bwe ndaba omukazi anywa omwenge ndaba omukazi feri I don't know what is it bagamba wogunya oyina kuwemula nakwegaala n'oweegaala ensujju zonna I find it weird omukazi ng'anywa omwenge I don't know why let me tell you this kati oyo omwana Grace Can senga biri byonna yabyerabira n'atambulira mu kkubo eggulukufu senga basajja bameka baalina ng'abasajja b'obuvunaanyizibwa kuba okalaba kayina figa kanyirira omukazi mulungi omanyi kati ntegedde ekyokukolera Grace Can mukwano yonna gy'oli me and you tetulinaawo olutalo omanyi Grace Can yali yacreating olutalo mu bwongo bwe olutaliiyo next week tuyina women conference ku Fanero tugende osabeko tumuteke maaso ga Katonda oba bamuloga oba ki Katonda y'anaamanya kyemuyina okukola amutwala yenna amwambaze pinjabu bagiyita pinjabi bino ebiringa byovu ayinza ositamira abasumba ate kati wamala obasitamira ne bawozaamu mulalintanivu ng'amaze ositamira kyandisa yonna naye bannange nati mbabuuli omukazi mumuleke nati tuwa amagezi amanene kyesiruwaza kikusasira abo abaana baali b'amaanyi baali b'amaanyi ate nga n'abasajja bw'otunuulira abasajja abo okuba kano kaabasukulumako kana akagira tikitiki akagira olugulu mayinja bosi bali mayinja misa kijofule lutaya n'ajaluuna so leero lunaku lwa Stesha Mayanja bagenda bamuwagira ngenda mpulira ako akayimba alitwala ndi muzaalire nze nkyasasula ebivulu naawe amazima temugenda yingira bano bayekwata tebakola bagenda mubivulu tebasasula balunywa anti luli mwayogera ebigambo ziva zigenda mubivulu bano nga bafuna mmeza babateeka ku mmeza ate batuula mu maaso ne boogera balunya yabagamba nti balina ebigambo bingi ate nga tebasasudde ate ne mumala ne mwogera ebigambo kati abaagala tufune solotape tumuteeke ku mimwa temugenda anti yogera ng'osasudde sasula 10 so today we are celebrating Stesha Mayanja mugende mumuwagire agenda abeera wali ku Serena Hotel yes tumalirize pastor oba tumuveeko tugende wala tumuvaako tugenze wakyaliwo obumulumulu buliwo obumulumulu but my submission is abaana muve mu ntalo z'abazadde mugende mulabe taata wammwe taata abataata nina omusajja yakoze interview n'awa information nti omwana omukulu yagenda mu ddwaliro nga pasa bakamukuba amasasi n'amugoba ne bamugoba mu ddwaliro are you sure katogero bigatagatabyo ebyaddala yabyogedde
so nekirala wabula amagezi agange gakomyawo ate go anti kati chokola nabadde ngambye neggaje naye nga muzadde asigala muzadde anti waliwo muzadde twali nono Namukasa yene nakola statement egamba nti omwana yenna kasonyigiriza maama we tata no waba badde akwagala enyanyi anti ekirumya maama kirumiza muno omwana kyebatamanyi nti Katonda bwe yali atonda omukwano gwa maama n'omwana yagutondanga omukwano gy'emyezi giri omwendo omukazi gy'abeera n'omwana mu lubuto ng'afiidinga ku ye that bond y'omusajja kasitagira pututu ye kasitayiwayo bapowa n'abalala babanga naye ng'omanye emyezi omwendo omukazi gy'ayitamu kyokola abaana tubeera bondi y'amaanyi n'abaana oba oyagala ogezeeko okulevulinga omukwano gwa maama gwe nga taata bakolerera kikolerere ebintu byokola gwe nga taata ebigenda okuleetera bano abaana bo okufiirira okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo okwagala abaana bo naye buli woweesuulirayo gwa naggamba ate n'otandika n'okweyisa ng'anyigiriza maama waabwe bano abaana baba bakulu balaba waliwo nakyo basika automatically baba bajja kukuwalana era emirembe giba gijja kuggwaako nemwe temulaba nti abaana balabe ku taata waabwe ate bamulaba babaleke ekirungi pasa Bujingo yafuna ki kirungi n'abaana bakulu goyogerera otya omuntu omukulu azaale bumbuzi Jaden bw'aba yagambye omuzaala naye nze ayina babiri Namukasa ayagala bamuzaale ne Jaden olaba abaana babiri waliwo n'ensobi pasita azaalireko ne mukoddomi we waliwo ensobi gye nalabye pasita akola pasita ayina omusajja gw'alumbeera pasita munne yakola nsobi mu kulumba omusajja alwakuba oli muyayi tayogera mukakamu mukakamu nnyo gwe wasulawo obuvunaanyizibwa bwo nga taata ye n'abutwala abaana nga bakyasoma abaana bakyetaaga okulya gwe n'ovaayo n'olumiriza nti abaana olwedde nabazimbira bw'oba wabawa omuzimbo fine gwali buvunaanyizibwabo saawa zino obadde oyagala balye bbulooka nekambuuzi oba tushoni basomere ku bbulooka mwe basula kyekiyinza okuleetera okukyawa abaana b'obwotyo ate kirungi eyasooka obbakyawa naye baŋŋamba mbu waliwo n'abakazi ne balemesa abasajja okwagala abaana baabwe gyebiri naye nga mu mbeera eno naye point eri nkisigalako kasolo ya pasita Bujingo mbungaze ku kituuti wabaawo ebitakwatagana eno raba nnono okumanya point eyo ntuufu mutuufu bw'ogiyingiramu diipu olabira ddala nga kituufu kyogambe waka waliwo obutali kisoboka kambuuze kyabadde kyetaagisa okugenda katuuti okuleekaanirako nedda yabadde ayimba mwoyo n'amulinya bunumira abaana bange kiri kyoleese baba bafunyemu obutakkaanya noono kati ali karenti aba ayagala omulaga nti wadde wooli naye nze nina wensobola okuddukira nga bigaanyi omanyi abaana naye gwe family is family omukalukalu atajja busera nemba noonya nange nembatuuza yes noonya abaana gy'ayina waliwo taata nga talabirirangako okuva lwe yazaala nono yalabirira yes kati yayina advantage Pastor Bujingo is a good dad is a good dad nti abaana abo initially nga tebannafuna butakkaanya yabayisanga bulungi kakitegeeza gwaliwo just lwakuba engeri obufumbo gye bwaggwamu tebaateekateeka baana omanyi mulimu family ezimu nga bazadde bagenda kwawukana ne bateekateeka abaana bagamba twawukanye naye tekitegeeza nti bateekateeka abaana family ezimu bateekateeka nga taata tukoze nga omukulu kale lwakuba pasita yatyoboola mwalimu okutyoboola naye kati nze olaba nze senga kale yatwoboolera ku ssimu ebyo bigambo n'akubira maama n'abimugamba n'amuvumavumbira nga naye si yonna n'oba ng'otadde maama w'abaana n'omulangira endwadde nze senga naye pasita Bujingo kati nga ntuuse ekiseera ng'ono anti yamuyitanga ayina namamonde nga namamonde wange mukooye nga mpulira ntami mulekawo mu kifaananyi ky'abantu eno okutulaba nti tuli ffenna kumbe nga tetukolagana naye nga wano mu bantu tubalaga nti tuli ffenna remember Pastor Bujingo oyo mulaba senga akyalina ettedi senga amaanyi galina gakyali mangi era obufumbo bungi obw'abantu obalaba eno wano mu public ekwata ku ngalo naye badda mu nyumba ntudde lw'abaana gyali
kati mu bufumbo obusinga abakazi gye bali naye nga beekoowadda naye nga balina that respect gye baagala public esigaze mu maaso gaabwe nga balina n'abaana baffe obufumbo okugumiikirizigana side y'ababiri abo bali public figure ate mu nsonga za myoyo kakati ekyasinga okushokinga ennyo public yendisivinga gye receiving message ya gundi badenda bali kusimu yendisivinga gye bali receiving message ya Pastor Bujingo banji be bali banja bali babalabirako okuvira ddala mu kanisa n'abantu abalala nga kapo eryowe emyoyo kati omusajja bw'oyimirira katuuti n'okanyuga ebigambo nga ne Mose taswabika nyugira muntu gwayagala oba gwe yali ayagadde ku namamonde n'omulangira fistula Ismail nayenze singa nali Pastor Bujingo kyate kirabika anti sente mbanziina mukyala wange nsigala mbadaliza abantu balaga nti tuli bumu nandi dalize n'abakazi bange abalala Makula n'abeerayo ng'ali bulungi mukyala wange simujja mu kontulo yagibeeramu kiriwo kati era kiringa kyakudalira bokimanyi sawa zino bambe nedda yagenda abantu babeerayo eri ku gundi yagenda ewaabwe yagenda okugenda ewammwe tekitegeeza yakyala obufumbo naye yagenda mu kyaki naye nze kyensobola okwogera ate abasajja n'abakyala tuyige okwegumiikirizigana teri muntu gw'ogenda sanga ng'ali perfect be it in a relationship oba bufumbo tuyige okugumiikiriziganya bw'olaba nga Namukasa ayinamu ensobiizi tokyawa Namukasa ogende ewalala ojja kuleka Namukasa abadde n'ebitaano ate otuuka oli ng'ayina bina abafumbo n'abaagalana tuyige okwegumiikiriziganya nze sigera kukkiriza mukazi wa mumwa banna ng'omusibako soloteebu nze bba wange yali ansiba bwe neba kusiba soloteebu kugira ayabika Lundi simple yake derero